Yes, nato mulungi eyekomedde ku Good Talent chokola kya kisingira ddala okubeera ekyakabi. Of course tusiima nnyo kyonna ky'otukolera ng'oyita mu kulaba videos era ne tusaba Mukama abeere ng'akuddizaawo ebirungi bingi. And of course nawe tuguddeko olunaku olwaleero tujja kubeera nga tukusaba n'obuwombeefu obeere ng'osubscribinga tusobole okuba nga twongera okudusako amawulire agaba gatambula mu ggwanga eyo yonna gy'oba tosobodde kubeera nga otuuka. Right now amawulire ge nkuleetedde ge g'omukulu ono ayitibwa Edwin Katamba oba abasinga gwe tumanyi nga MC Cats. Yes, oluvannyuma lw'okumala emyaka ng'ebiri nga bakyawaganye ne mukyala we Fille, of course tekibaganye kubeera nga nte basigala batambuza ekintu kyabwe ekyokubeera nga yes balina omukwano wakati waabwe ogubagatta engeri gy'okuba nga abantu bano baali beezaalamu omwana. And of course tubirabye ne ku bivulu bingi nga Fille atera okubeera nga performinga omukulu ono MC Cats n'abeera nga nte amuvugirira amajja agasingira ddala okubeera obungi nga bali ku stage. Kakati mwana tu birthday ya muwala wayitibwa Katamba olunaku of course yatuuse n'ebeera nga nte balina okubeera nga bagicelebratinga era omukyala yesitudde bulungi nnyo ne muwala n'omwami ne basobola okubeera nga bagenda wali ku ssomero okuba nga bavisitinga kawala ke nga bw'okalabyawo nga basala keeki. Yes, omukulu ono Edwin Katamba kwegamba bantu bingi nnyo be tulina okubeera nga tuyiga mu relationships nti we ziba ziganya of course nga tulinawo ebitugatta ne waba tewaliwo bitugatta ate tetwetaaga kubeera nga yes tubijjamu emize emibi oba okutandika okubeera nga nte owalana muno ku nsonga emu oba endala. Yes, twakiraba wano omukyala ono Fille ne MC Cats we bakyawaganira waliwo embeera eyali teri nnungi of course ng'omu ayagala kuba musajja yali akola biki buli omu kwegamba nga alina embeera gy'afuna embi okuva eri munne naye kulwa Katonda ndowooza bamala ne basolovinga ekintu kyabwe era kati waliwo omukwano ogutagambika wakati w'abantu bano ababiri ku nsonga ey'omwana ono aliwo nga abagatta. And of course era Cats bingi nnyo byazaakola nga byo si byakulaga nti nno oba ayagala kuzza mukyala naye ate nga osobola obikolera omuntu eyali abaddeko mukwano gwo abasajja abalala abasinga kye tutasobola kubeera nga tukola. So muwala we yabadde akuza birthday ye of course basobodde okubeera nga bagijaguza basatu era nga kagamba ne school committee yabaddeko kuba yasobodde kubeera nga tebagikuliza mu kifo kirala bagikuliriza wali kasomero oba ku ssomero omwana ajasobola okubeera nga nte atwalaganyiza ebitabo okubeera nga nte abaako kyateeka ku bulamu bwe mu nsi eno ey'okusoma. Gego agaliwo MC Cats ne Fille basobodde okuba nga bambi balaga omukwano wakati waabwe ababiri ate nga bagulaga muwala waabwe ono Katamba Abi eyabadde celebratinga amazaalibwa ge ate ne basobola okubeera nga yes ekintu bakimukoledde nga bwe kirina okubeera nga kikolebwa bulijjo oba omuntu oyo abeera akuzizza amazaalibwa ng'akasente weekali oba nga abazadde weebali oba mikwano gye. Kakati ono omwana muwala Fille wamu ne mwana mulenzi Cats basobodde okubeera nga nte bakikwasaganya bulungi nnyo ne basobola okuba nga beeyiwa wali ku ssomero okubeera nga nte bawa muwala waabwe essanyu eritagambika ku mazaalibwa ge era nga bolaba ebifaananyi awo bonna nga balaga basanyufu era nga bw'olina okubeera nga obeera ku mukolo gw'essanyu. Yes, ge gagaliwo for now nja kusaba beera nga osubscribinga okubeera nga tokkiriza gguliro lyonna libeera nga likuyitako era entertainment and of course naga amawulire agaba gatambula mu ggwanga wonna. For now sigenda kuba nga nsukawo just nja kusaba mbeera nkujjukiza buli sawa ku subscribinga ate tulabe ki ekiddako. For now, bye.